Oluvannyuma lwa KCCA okussa mu nkola ekiragiro ekigoba abantu bonna ababadde bakolera mu bifo ebitali mu mateeka mu Kampala ssaako bodaboda ezitalina siteegi, ekitongole kino kigamba nti abamu ku babadde bakolera ku nguudo mu Kampala bayingidde obutale obw'enjawulo nga bwe baalagirwa okukola. Ssekamwa wa KCCA Daniel Nuwawini ategeezezza nti abantu awamu 634 be baakayingira obutale obw'enjawulo okuli Busaafi, Busega ne Bugoloobi, so nga n'ababadde bava mu butale buno agamba nti bazzeeyo. 19 February wetwogerera bwe bwazibidde olunaku olwajjo nga tuli mu bantu nga 634 twabadde tuwandisiza mu butale obw'enjawulo nga akatale akasinze okufuna abantu abangi ke ka Busaafi ne tubeera n'ak'e Busega awamu n'ak'e Bugoloobi. Akatale ng'aka Busaafi waliwo abaali bavudde ku midaala ne baddako. Aba KCCA bwe baali balambula obutale buno mu Kampala nga beetegekera okutwala abatembeeyi abasuubuzi abakolerayo baalina okwemulugunya kwe baaba bagulizaako. Twagala nnyo okukola naye banaleeta abantu emitwalo 2 nga twataddewo saavisi eyingiza abasuubuzi nga balina kubafunayo era abantu bagenda kuduka bakakulu. Niwabina ategeezezza nti ensonga zino baakuzikolako omuli okuddaabiriza obutale buno. Nti no batuwabula engeri gye baagala akatale kaabwe kabeere n'abakugu okuteekamu ebyo eby'ekikugu akatale nga bwe kandibadde. So aka Busaafi kali kumpi kutandika kubanga tujja kazimba mu phases 2. Oluuyi lumu tube nga tutuluzimba nga bakolera mu luuyi olulala. Bwe tunaamala oluuyi okulumaliriza bano badde bakolera eno badde mu luuyi luli olulala. Ak'e Busega wali ebbaati eritonnya nawo tugenda kutereezaawo. N'obutale obulala bwonna kati ng'akeggabako tugenda kaddamu bupya bujja konna kaddewo kabeere. Ono era atubuulidde nga bwe waliwo ababadde bezzizza ku nguudo wabula n'abalabula nti si baakubakkiriza. Nyemu okusoomoozebwa okutono kw'abo ababadde balowooza nti no tujja kuddiriza ku lunaku olwokubiri oba olwokusatu, naye ng'ekyokuddiriza kyo tukyerabire kubanga trade order erina okusigalawo mu kibuga. N'olwekyo omulimu gukyatambula era tugendera ddala mu maaso okulaba nti ekibuga kiba kiyonjo. Mu ngeri ye mwayogedde ku bisabibwa abatembeeyi omuli okubateerawo akatale k'olunaku lwa Sande n'okubaleka okukola mu budde bwa kawungeezi. Abantu kabasooke bave ku nguudo then tulabe enteekateeka wa we tunaateeka evening market. Tuyinza okugamba mu evening market eyakaakati egende Makindi, egende Nakawa, egende mu bifo ebirala eby'enjawulo. Kimuli Abdallah, KTV Amalindirire.